ali ku PHIQ MEDIA wetutuukidde ng'agamu ku mawulire ge tuyina galaga nti ebikonde byakubiddwa omubaka Francis Zaake Butebi ow'Emityana yandibanga yazze engulu. Munna FDC Anthony Akol yasobodde okuba ng'amukuba ebikonde ebyabadde eby'amaanyi. Ndi ne Honorable Twa munna FDC etuufu yenajja nankumbi Anthony Akol naye wenajja nankumbi. Ono yakubako ne munna FDC munne odonga oto era ebikonde bye bimu. Tugenda kuba tujjaga tusooke ku nsonga eyo tuke tudde ku nsonga endala. Kinkoze bubisinaawo muna National Unity Platform olwaleero Honorable Kuzera tannantuukako naye waanaatuukira ensonga zino tugenda kuba nga ate era tuzoogerako tulabe ani njagala mu dakiika emu nga tonnabuuza obudde obubuuza ayina bukuba ekizibu wakirabyewa ani abadde buzibu Zaake oba Anthony Akol yayagala okukubiriza? Sebo neyanziza abali ku PHIQ abatulaba PHIQ Media twongera okubebaza okuba nti mutugoberera bulungi nnyo. Nze nno okukya Parliament kusinziira ku butambi bw'endaba ensobi yabadde ya Zaake banga Zaake nga Parliament enatuula. In fact Zaake ye yaviirako ne deployment eyaliwo ku nguudo kuba nayitako eyo ne nga tosobola kuyita ku Parliament era ne tuweta ne tudde eno ku Serena wansi ne tufuutukiramu eri Kampala yes Zaake kubanga nga Parliament enatuula Zaake yali yakoze obutambi nagamba mpulira ndudde okuba ku ngumi era ngenda kuba ngumi kwega yeewera ng'ebula ennaku nga 23. So yagenze okujja mu Parliament ng'egenda okutuula ng'eye yabadde yateekateeka ne banne era nga bw'olabye kyanneewunyisiza nnyo nti n'omubaka gwe mbadde ndudde okulaba omubaka waffe ow'Enansana ye yalabiseekaawo nga naye alaga nti okwegamba embeera ye yemmwanyi agiriko nnyo naye ng'emabegako eri onawo n'abadde takola ki kati Zaake enkula ye gye yakuzibwamu era nnoonyereza wa gye yasomera banze nasomerako mu masomero g'Abadventi ga Anglican ne Catholic schools masomero asaliratone ne Isaya ne ndi mu kunoonyereza Zaake ono yasomera wa njaga tunuulire kino. Yes Zaake Honorable otudde wano yes ovuddewo ogenze osanzeewo bwanatwaha naye bwanatwaha oyo abadde atudde wano emabega ayimiridde mabegawo kitegeeza alinze wooviirawo bwoti atuule naye ng'entebe yo olisiwo n'akatabo kati mumpisa kati njagala kulaba atudde mu ntebe yo eyiyo yalina empisa ennungi okusinga nze nnyiniyo anti kaakati Parliament erina class monitor bagwe twalise speaker walabanga engumi tenatandika yamuwa fulo n'ayogera bw'amala n'amugamba you sit down mu kifo kye mwe yabadde kaakati yasigala era awereekereza ebigambo n'okukola kikwegamba yasiwukirawo empisa kubanga speaker taddibwamu ekyo kiri yes bw'agamba nti tuula kaakati abakudda bwe yabadde atudde n'asanga Akolo nga waali yali badde addamu n'awaabe wa speaker namugamba sebo wekitibwa speaker ekifo kya sina wentuula oba ye ne balaba nga ayimiridde bo ne bajja ne bamufunira wakola ki Akolo ye yali talaba nti ekifo kyendimu si kyange ati olwo tebyabaddeko bya alisewo akatabo ke ku mulundi guno Parliament yakyusiza nga buli mwatuula wayagala kakati Akolo we yalabye nga kubanga nabe badde baliranye speaker noza yafunidde emirembe akantuule wano kakati ekisiiwuuse tunulya akatambi kano Akolo yabadde mabega ng'ayimiridde tannafuna waatuula n'asanga ekifo nga kikalu nga Honorable Zaake ali mu kifo atudde Honorable Zaake agenda okusaba speaker okubaako kyayogera akazindaalo kano nga kafu kati nga akazindaalo tekaliko ng'alina kgenda wali wennyini ayogerere wali Akolo najja mu kifo ky'oli n'atuula njagala kumanya Zaake nnyini kifo yalina empisa embi wabeera n'empisa embi Zaake wabeera n'empisa embi bw'osanga oli atudde mu kifo kyo okola otya
omugamba ssebo ate ng'otudde we mbadde ntudde naye walabye kyeyakoze anti bw'alemerawo ddayo olukiiko lulina alufuga linako lwaki alemerawo njaga tunulye anti ayinza okuba alemerawo ng'asoomooza okay kati tutegereza akayina empisa embi kati akoolo ye ayina mpisa ki ayinza okuba nga empisa ze naye zaasiiwuuse naye ate tezisobola kwenkana zaake omunenya lwakuba nti ayina emirundi n'emirundi gyazze mu mbeera eyo naye n'akoolo ayina era gwe yakubako ebikonde emabega nga mubaka munne katutunulire akoolo anti kaakati okuba ababaka banne tetutunulira ate kiriwe yakuba baya teyakakuba omu yakuba opozisoni n'akuba n'abiriga kwega ye mulwanyi alabikayo nakiralemo kimulwanyi naye ono Zaake we yalisanze ng'akoolo atudde mu kifo kye yali waabye wa mukama waabwe n'agamba aweekibwa sipiika siina wentuula naye yatandise olutalo yakuta amagulu g'omusala n'agawuba n'agakasukeeri kakati obusungu batono nnyo abatanyiiga so n'aliyakitingakubuza g'onyiigira otya wataliwawo ati kakati kugambye bwali we baabadde mu paalamenti tewabaddewo bwannannyini bwa muntu watu kati ndeseewo akatabo kange ne peeni n'essimu oba wange kireze woba okipayidi noonya awalala naye nga Zaake yabadde omukyamu neyanziza honorable twa oli munna FDC oli munna FDC munno honorable Anthony Akol yakuba dda omubaka Odongoto yali munna FDC munne kati yakubye omulala tufunye n'amoli amalandi n'abiriga yamuyisaamu musajja mukubi njagala mmanya ng'oggyeko okuba nti oyinamu obutakkanyagwa kati wo ne Zaake bwennafuna ddi tujja bulaba kati Zaake ku luno tugaye nti bamuyiikiriza nsaba osooka otegeeze abalabi ba PHIQ Media nti sirina butakkanya na Zaake onebutwa hata alina butakkanya ate era obagambe nti bwe bamugoba ku bwa komisona ndi omwe kubaamuwolereza nnyo ekyo kituufu ku lw'obutali bwenkanya obwamukolebwako njaga tudde ku nsonga eno ndi wano noonya akoolo naye simu gye namukubiddeko jjo yaŋŋambye ali mu kutya sinnamusisinkana ali mu kutya atiisibwa ani amutiisa ababaka ab'enjawulo okusingira ddala aba NUP nga bamutiisa mukola ki sijja kubyogerako nnyo naye nkugera ali mu kutya bamutiisatiisa naye munoonya muwe enkoko ye oluvannyuma lw'olugero olwa wano bajjajjaffe lwe baagera nti atalina maanyi tagwa ddalu senga Zaake kye yakoze teyakikoledde mu paalamenti ng'alina immunity senga kati ali ku mpingu njagala nkubuuza okusosonkereza ani yasosonkereza uliriza okusosonkereza n'obutawa ababaka banne ekitiibwa era senga yakikoze ng'ali bwerwa paalamenti senga kati honorable twa ani yasosonkereza munne Zaake mu paalamenti tetumusindikangayo kukuba bikonde tetumusindikangayo kukola mifungo twamusindikayo kuteesa ani yasosonkereza munne betugenda mu paalamenti ebifo ebitongole ebimanyiddwa biri bisatu ekifo ekimanyiddwa ekisooka kye kya sipiika wa paalamenti ekifo ekyokubiri kyekyabaminisita n'abakibiina ekisinga obungi gye batuula ekifo ekyokusatu kyekifo ky'ababaka ba paalamenti abali ku ludda oluvuganya oba oluwabuzi gye batuula ekifo ekiringa ekyokuna nedda yegalale oba kekabanyi ewatuula ffe abantu ba bulijjo aba bafunye omukisa okugenda okubeerawo ng'enkiiko oba nga paalamenti eteesa mu ludda oluvuganya tewaliwo kifo kyonna kigamba nti ono atuula wano ekyo si kyendiko kiikino naibotwa tuli ku mukolo ffenna tutudde mu butebe akatebe ako nkaleseeko akatabo kange n'essimu nyenze bampadde akazindalo bampise mpe sipiika oba okiraba owe sipiika yaffe mu Luganda tugiyita sipiika tugiyita sipiiki maliriza nkomyewo obadde wano obedde ondaba akatebe kange nkatuddemu tekabaako linnya nti oba kano koono bakoono naye bwe nzija n'enkomawo mu kifo kyange
kivunaanyizibwa ono akatuddemu okuvaawo anviire alage empisa ekisooka Akoolo omusajja mukulu wakira bulungi Akoolo alina okulaga empisa ye ng'omuntu ndi muntu mukulu oli mwana muto ye byayisemu na bingi oba ali mu kibaya nedda saagala otuukize kiri kinasoose kwogera kuba nabantu nabagambye Akoolo yandibadde alaba nti nannyini ekifo akomyewo kannoonye ewalala ye Akoolo ayina tuula wali munne waatudde ebifo byadde biweddeyo kale katugambe nti Akoolo yabadde alina ovaawo alaga empisa naye Zaake Akoolo baataavuddewo n'alaga empisa ennyingi n'asindika busindisi oba n'akwata akatebe n'abunzikayo munne ekirungi okulwanira n'ekikyo kyeyagulawa so kati njaga tukkanye kyeyagulawa Akoolo kye yakoze ekyo kirungi saagala natunuulira Akoolo kye yakoze esookera ddala kampe ebyange Akoolo nga tonamutunuulira nti yakubye Zaake Akoolo waludde oluvuganya gavumenti tetunnamanya nnyo bya munda ffenna omanyi ekyo bali abadde kkobaane wakati w'opozisoni yonna okwagala okuyiwa Akoolo akube Zaake leka mmaleyo okwagala okuyiwa olutuula lwa paalamenti omanyi ekyo bali abadde kkobaane lya Zaake ng'omuntu okusosonkereza bamukube paalamenti eyiike kubanga nga Zaake asosonkereza ani Zaake lwakuba siyimiridde singa badde nyimiridde mbalija kulaga ekifaananyi kituufu katata Akoolo nga yali mu kifo kyange ani abasosonkereza Zaake ku makya yakedde kutegeeza bantu nti ye ayingira mu paalamenti kulwana kuba ye ebyokuteesa tabisobola agenda kulwana buki ng'eggulo limu ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo yagambye nti kati we tutuuse tugenda mu paati tugikwatako wali temwatulaba ne mukuteesa temwatulaba kati ebikonde bigenda tweyimirira naye omunafu tagwa ddalu Zaake tasobola na kukuba mbaata weeyimba otya mu musajja kati kitegeeza yabadde agwana kukuba Honorable Akoolo kye yakoze kyadde kugambye munoonya muwe enkoko tegeeza yakoze kyampisa yatulaze nti akulira abavubuka mu NUP agwana kulembera bantu bali butabika oba ensolo eziri mu gundiwa muzu kubanga bw'otuuka mu mbeera ey'omubaka wa paalamenti tukusuubira okuba nga osobola okwewa ekitiibwa n'okwekkakkanya tukusindika mu paalamenti kututeeseza tukusindika mu paalamenti kulondoola amateeka kati paalamenti bwebanga yebaga amateeka nga gwe oli mu paalamenti okuba bikonde nakuweebula bantu banno mpulirize nga tunagenda ku nsonga ndala tuliko omusajja Akoolo eyavuddeyo n'akuba Zaake nga si gwasoose okkuba ng'olwedde yakuba dda abantu babiri ate nga ababaka ba paalamenti akyeyagala okumanya kiki ono omusajja akuba banne ye lwaki tomutunuulya tukkanye wetwakulira mu kyalo waliwo abantu betwali tugamba nti bapikiriza waliwo abantu betwali tugamba nti bapikiriza ng'asala kalayini baati ayabuuka wano kati Zaake yennyini yasazizza kalayini ate ng'oli yamusanze mu kifo yasazizza kalayini ng'asitula omusajja akanyuga eri gwakanyuga nga ye akanyuga munafu nga gwakanyuga musajja ngwaŋŋuli n'amuwa ebibye so njaga tunzike bwe tuti Honorable Zaake kye yakoze kibi nnyo n'okusinga bw'oyinza olowooza naye yatulaze ekifaananyi ekituufu mbadde nsaba nze ababuuza Honorable Joshua Akoolo kye yakoze kituufu musajja nnyo era muzira kye yakoze kyampisa si kyampisa naye mu mateeka ga Uganda okkirizibwa okwerwanako bw'oba olumbiddwa ani weebale nnyo yerwanyeeko ani yalumbye ani Zaake yalumbyako Zaake Honorable Zaake Mutebi omubaka wa paalamenti ow'Emityana gye yagulawa kwe yabadde atudde Honorable Kero yagenza otuulaawo nga Zaake waali Zaake yabadde agituddeko Akoolo ng'ayimiridde Zaake ayimiridde kati Akoolo ye teyabadde muntu okumala ebbanga ayimiridde Zaake lwaki teyayimiridde talina bulijjo waatuula Zaake lwaki teyayimiridde ng'akomyewo ekifo kye kyabaddewo neyanziza njagala ensonga eyo tugiveeko ekinkoze bwe nali mukuzi atannantuukako yeyandinsoboledde abakulu bano abatatunuulidde Honorable Zaake nti musajja wattu yabadde adda mu kifo nzikiriza mmaleyo akantu kano Zaake nga owa Nuupu atalina kyakoze
balaba emyaka 5 giggwako banoonya political mileage na kunoonya political sympathy oba political vote okufuna akalulu mu balonzi balage nti bambi musajja waffe bamukuba bambi oyo Zaake ku budde buno lwakubanga nti Katonda yatusaasidde busaasizi senga tumulaba mu bugaali bw'abalema bamukubye ekitono yabadde agwana okukubira ddala ayige addemu empisa era abe n'ensa era nsaba kitaawe amuzaala ne maama we baveeyo beetondere eggwanga okuza omuwurenge Parliament y'eggwanga ojja otya ng'ozze kukuba abantu bikombe. Honorable Twaha neyanze ngendowooza ojjeeyo kiki kye nasooka ogera kivuddeyo omuntu bw'akola ensobi musalire omusango n'ababawuulu kati olabe bw'omuliyirirako y'ensonga lwaki nkugambye akola omusalidde musango ki nkugambye nti kyeyakoze yabadde yeerwanako era yatulaze nti musajja era singa yabadde akulira abavubuka muno twalibadde n'essuubi nti basobola okulwana okuleeta enkyukakyuka. Njaga tutandike ku nsonga y'emmwanyi tetunnabuuza ku bantu abantu tumaze obbabuuza kye tukoze tubabuuzizza obudde ate tetujja kubuuza buli lunaku bantu buli kaseera batulaba tugenda tutandika ensonga y'emmwanyi. President Museveni naye yavuddeyo n'abeerako byayogedde ku nsonga yemu ya mmwanyi. Emmwanyi eno era kyatuukawo nga Obote prime minister ndowooza yali 1962-66 n'avaayo nassa ebbeeyi y'emmwanyi naye olukiiko lwa Buganda ndowooza lwe lwayamba ne lutabuka Abaganda ne batabuka emmwanyi nedda ku bbeeyi entuufu era wali wazzeewo monopole ebiseera ebyo ekiseera kyekimu ndowooza kikomyewo kye tutannalaba nti tetunnalaba monopole ku mmwanyi wadde nga tugisuubira nti essaawa yonna kiyinza okulabikako kansooka empumulemu ate nkomewo ku nsonga y'emmwanyi kanzite PHIQ Media neyanze gakyaliko PHIQ Media twogerera ku nsonga ez'enjawulo kwe tuli ku TikTok ate ku YouTube tubeerako buli lunaku luba lwa 6 ssaawa ziba 11 ez'akawungeezi. Kantandike ne munna NRM yali wano yansooseeko olunaku lwaleero Honorable Kagame emmwanyi leero tugiwunzika twajogerako wiiki ewedde nga tetunnamanya bigenda kuva wa byabakama mu kalulu kakati twasobodde okuba ntubiraba akalulu kasobodde okuba nkaggwa bannayuganda amaanyi gabawedde yes bannayuganda amaanyi tebakyayina wakati balabira ddala emmwanyi ebanga yavudde mu UCDA kati yazzeeyo ate mu Ministry of Agriculture pamba bamuzzaayo ne bitabuka kyekimu kyatuuka ku bikajjo byatabuka tobako kyatabuka na buli kimu kakati emmwanyi erabika keekadde naye etabuke neyanziza nnyo mukulu safiikirwanga okoze bulungi nnyo kubanga leero gwe mulamwa ndowooza ogusembayo obaze buli lunaku lwetusembye okubaganya ku mmwanyi kubanga etteeka oba akawaayiro akakyusa mu kitongole ekibadde kikulembera oba ekibadde ekifuzi ky'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority kyaziddwayo gye kyava kubanga mu 1991 bwe kyavaayo era biro eyo neekolebwa ndowooza yali oba ya 224 kubanga kyavaayo mu 1991 emyaka ejjala etteeka ne liyita mu palamenti ne kitandika okukola naye era mu kuleetebwa ebiseera ebyo abaaliwo mu palamenti bakisimbire kuuli era ne kiteekawo oluvuuvuumo n'okuba nti abantu tebaabitegeera nga bakaba palamenti abaaliwo ebiseera ebyo ng'era bagamba nti lwaki kijja kyalibadde kisigalayo mu agriculture. Pulezidenti n'agamba no olw'okuba nti pulezidenti Katonda mutuwanga kirabo alabira wala oluvannyuma lw'okulaba nti emmwanyi ebiseera ebyo nga Uganda Coffee Development Authority nga tennaba kujja emmwanyi twalinga tuzitunda katale k'ensi yonna era nga kiteeberezebwa okuba nti twafunanga nga millions 2 eza US dollar naye kaakati essaawa lwaleero emmwanyi buli mwaka tukuŋŋaanya billions millions ezisoba mu 8 mu sente z'abazungu US dollars tulinga mu millions 8 n'okusoba era mu Africa emmwanyi yakubiri ku katale k'ensi yonna Ethiopia yetusinga kuba Ethiopia
kibeezebwa okuba nga eyingiza akawumbi kalamba ne myuzi ezigwamu mu ssente eziva mu mmwanyi ne zijja mu ggwanga. So kaakati pulezidenti mu kuleeta ekitongole ekyo waaliwo okusika omuguwa, era ng'abasinga ng'era bulijjo baawano mu Buganda Abaganda. Njagala okutangaaza bannayuganda abatulaba nti emmwanyi tezibangako za Abaganda. Emmwanyi kirime kya Uganda yonna. Gundi yatulaga speaker emmwanyi za Abaganda. Si za Abaganda, emmwanyi za Uganda. Era mu myaka nga 10 ekiyise mu 19 nga 20 abazungu be baleeta ekirime kino. Abazungu bayita Rwanda, Burundi, ne bayita Mwankole. Era Omuganda okutegeera okulima emmwanyi yali akigaanyi ng'agamba ffe tetujja birima kuba baali bamaze bagamba nti emmwanyi kirime ky'osobola okufunamu ssente wakati w'emyaka 5 ku 7. Omuganda n'agamba mwe Abaganda tebatera nnyo okugira bintu birwawo okufuna. Yayagala waateeka ssente ng'agenda zikola ki? Era Ababelgium abazungu abaava e Belgium ne Bufalansa baayita e Rwanda ne bakwata bakadde baffe omayibbo kuva ddanga ensi ezo Rwanda Burundi nga njavu naye nga balina amaanyi. Era ffe bakadde baffe bagenda okujjosenga mu Bulemeezi nga balina amaanyi ng'olunaku lumu omupakasi asobola okulima emisiri ng'ebiri olunaku lumu kuba baalina ennaku yaabwe. Kati baabaleeta ne batuuka mu Buganda wano nga bakakibwa abazungu ne bakaka Abaganda okulima ekirime ky'emmwanyi era ne kibooko zaavuga. Kwe kwava emmwanyi zibayita kibooko. Naye emyaka bwe twogera kati giri myaka nga 10. Emmwanyi neetuumwa kibe. Bazisiimanga lwampaka. Kaakati Abanyarwanda Abarundi n'Abanyarwanda bo baazirimiranga bwereere olw'okuba nti tebaalina ttaka, baalina ebibanja bya bano mwe balwanga basendyowa bano. Abanyarwanda bo n'Abarundi ne basimba emmwanyi ng'ajja kusasulwa nga emmwanyi etandise okukola ki? Okubala ng'etandise okutundibwa. Era kiteeberezebwa okuba nti Omuganda bwe yakungulanga ensawo 5 nga bajjako 25 nga za mulaalo, 25 nga ze zannanyini ttaka. So Abaganda baagenda bapiikinga bupiikinzi mpola mpola okutuuka bwe bakyetaddeko bagamba emmwanyi zaffe. Naye ng'emmwanyi kirime wano mu Buganda kyaleetebwawo ku mpaka. Okiwulira ssebo. Kaakati ati Buganda si yesinga okulima emmwanyi yokka. Bw'ogenda e Kasese emmwanyi gye ziri, bw'ogenda mu Basoga emmwanyi gye ziri, bw'ogenda ne mu Bunyole emmwanyi gye ziri. Bakirima Abazungu bakireeta nga kya Uganda yonna. Era ttaani eziva mu Uganda teziva mu Buganda. Wano mu Buganda tebakyalima na mmwanyi. Ebadde minisitule ya Agriculture ng'ekulemberwa Oweekitiibwa former Minister wa Agriculture Honorable Sempijja bamulanga ki? Bw'aleese amaanyi nga Minisita wa Agriculture e Kalungu, era jjo nabadde ku pano ya Sanyuka ne neewuunya Sewungu, Honorable Sewungu. Kati yeebaza Sempijja kye yakola. Sempijja nga Minisita wa Agriculture ye yateeka amaanyi n'akwasaganya muno Obwakabaka bwa Buganda, Katikkiro wa Buganda, emmwanyi n'eryokuddamu e Masaka. Okiwulira ssebo. Era bw'okompyalinga ebitundu ebya Buganda ku Masaka n'ewaffe e Bulemeezi gerako e Kayunga, era ojja kwesanga nti ekirime ky'emmwanyi mu Buganda kisinze kututumuka ku mulembe gwa Sempijja abadde Minisita wa Agriculture e Kalungu. Era bali osanga Kalungu, Lwengo, Masaka awo we wali ennyo kati emmwanyi essaawa zino. Nga ewaffe ng'essaawa zino bw'ogenda ewaffe ebitundu bya Luweero n'ogende Nakaseke tutamaguzi yazikomezaawo ng'amaze okukoppa ekiri e Kalungu. Naye Abaganda wano abaana abaffe amataka baagatunda, tewakyali mmwanyi. Mmwanyi baazisaawa. Bwe twafunamu ekizibu ky'akawuka mu mwaka gw'2000 awo, emmwanyi Abaganda ne baziviirako ddala. Era abaana ne bazitunda ne batunda amataka ne bayingira ekibuga. Ye DDT. So kaakati Pulezidenti Museveni bw'amala okuleeta UCDA yali asuubira nti Abannayuganda ekisooka bagenda kumanya omugaso gw'ekirime ky'emmwanyi. Nga mpunzika UCDA yeremereddwa okumatiza Abannayuganda nti kaawa waffe mulungi nnyo. Era ng'ebimu ne ku Museveni bye yalabye ng'alina okukirwanyisa kwe kulaba nti tetutwala kaawa katale ka nsi yonna, tutwala mmwanyi. Kati bwe tutwala emmwanyi Abazungu bo ne bagikolako value addition ne bateekako lebo yaabwe nti kaawa waabwe mulungi nnyo naye ng'emmwanyi zaffe zikoze eki? Nga ziva wano. Kati bwe yalabye obwo obunafu naga UCDA musooke muddeyo mu Agriculture
ate nja kulaba ekirime kye tugenda okirongosaamu omutindo so ali ku validation neyanziza ngenda kukomawo atwongere okubaako betwogera onevo twala ensonga ya mmwanyi ensonga eyo ekaabya amaziga eddoboozi era bw'oteegendereza oyinza ogifuniramu obuzibu ng'oteesa nsaba ompe ku ddoboozi twalyanga ku kyennyanja lwa mmwanyi twalyanga ku kanyama lwa mmwanyi bakadde baffe baasoma lwa mmwanyi ffe batugezezaako kutuweerera lwa mmwanyi General Museveni baleeta DDT yali amanyi amaze abantu b'omu Buganda Abaganda n'Abannayuganda n'afuuyira emmwanyi n'afuuyira ebitooke n'afuuyira entangawuuzi ezimu ebitambala eyo ne zikala entangawuuzi zo ne ziwuttaala naye ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mpita wano okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka okulengera n'alonda musajja we Charles Peter Mayiga amulamulireko Obuganda n'afuna okwolesebwa nti tugwanye obuteekubagiza tuddemu tusituke tutambule n'akubiriza Abaganda n'abantu b'omu Buganda okuddamu okulima emmwanyi era ne wajjawo n'eŋŋombo emmwanyi terimba n'atambula amasaza 18 agakola Buganda ng'akubiriza abantu ba Buganda kulima emmwanyi n'ebirabo abadde abiwaayo ensonga y'omukulu ne badde entuufu nti Abaganda babateekako ne kibooko kibooko kitwala emyaka nga 7 babakakabukasa okulima emmwanyi ebyo byadda ono byabadde ayingiramu wabanga Katikkiro agenza atalaga kitegeeza nti abadde atalaga kuddamu kuzuukusa abantu oluvannyuma lwa General Museveni okufuuyira emmwanyi z'abantu ba mu Buganda ne zikala ne bagamba ye tunaddawa emiti ne bagitema ne batandika ogifumbisa ezibadde emmwanyi ne zifuuka nku naye kati abantu b'omu Buganda babadde bazzeemu okulima emmwanyi nga buli alina 5 ku 5 asimbye emmwanyi ng'abantu bazzeemu okufuna rupiiya bw'obadde oyita naddala ku Masaka Road ng'ogenda booti enjiji ez'amaanyi ezibadde zeetadde obadde olabamu nga baaniseemu emmwanyi nga bataddewo amatundubaali ng'emmwanyi nnyingi abaana b'e Buddu baguza amamotoka bazimbye amayumba agatemanga abantu General Museveni n'afuna obujja n'agamba bye nalowooza nti mbamaze bazzeemu ne balabuka naye ng'ekikolwa kye kimu kye yakola bannaffe Baganda baffe bano Obusoga ku bikajjo ebikajjo ttani nnamba ya 800 ku bbeeyi ennyo ya 10,000 ttani nnamba ekikajjo kirimira omwaka mulamba naye ttani nnamba ya 800 naye eyakola munipolo eyo ye Kayindo Otafiire yatuuka n'okulangira nti sukaali abuze mu ggwanga n'amukweka kiro emu ng'egula mutwalo ng'okugula kilo 2 basobola n'okukwata ne bakuvunaana omugjeewa supermarket ng'okugiyingiramu ogule sukaali tosobola kugulamu kilo meka 2 kati General Museveni emmwanyi be yaleeta peneti ne tumulwabuukirira n'avaayo n'agamba alwanyisa peneti banya nti olwanyisa nze mwennyini kati atunuulidde mukoddomi we Lwaboogo gw'ayagala okuwa emmwanyi mpita wano okubooza mulowooza ki ekirina okubeera ekyabannansi ettaka mulibabbyeko mu busuubuzi mubalemesezza ebyokwerinda birimu baana bammwe bakoddomi bammwe bw'ogenda buli kitongole First Lady Janet ye minisita w'ebyenjigiriza n'ekigambibwa n'ebbaluwa ye 6 talina muwala we yakulira ebifumbibwa oba ebikozesebwa mu State House mutabani we General Museveni mutabani wa General Museveni mutabani wa General Museveni MK ye muduumizi w'amagye w'oku ntikko General Sale yakulira okugaggawaza abantu mu ggwanga Uganda n'ebisuubizo wenkulaga General Sale yali ku nnyanja yavunaanyizibwa ku buli nnuuni eva mu kyennyanja abaana b'abantu babakwala ne babasuula mu nnyanja abalala ne babasiba lwa kuvuba
kati baagala bagambe nti emmwanyi tokkirizibwa girima nga tebakuwadde license bajje bagambe nti gwani nti nze Lwanga bakutunuulire be bati bukuddayo emabega nga tebalinayo Abyalimaana akuzaala naye gwe tojja kufuna license bamalirize nga bakugamba nti mwaba waguze ne mufuna license ebbeeyi bebanga katale k'ensi yonna kiro eri ku mitwalo 2 gwe bakuwa 10 mmeka bakuteerewo nti bw'oba tugeze oli mu Wakiso tokkirizibwa kubuuka Wakiso kutwala Kampala oba Mukono kutunda eyo nga be bakola bannaffe ab'ebusoga ku bikajjo so eno enteekateeka eriwo yakwavuwaza abazadde baffe ife abaana n'abaana be tuzaala n'abaana n'abazzukulu mu ggwanga Uganda naye mmanyi bulungi nti bodduka tolina kuyita wosula Jeno Museveni leero ne bomuwa emyaka 12 takyasobola kubaako kyayinza ttereeza ate Jeno Museveni yadde ayagala nnyo obulamu n'ebyobugagga ne banne takyasobola kufuna mukisa leero yadde Katonda amuwadde obulamu obulungi takyasobola kuwangala myaka 25 nga waali oba ayagala oba tayagala ye mwennyini yakola ekiramu 25 oba 10 anze muwadde mingi kubanga yatugamba ewaabwe wawangala nnyo yatugamba ewaabwe bawangala nnyo naye ye mwennyini yakola ekiramu ekkololo ng'asinkanya abasuubuzi katusuubire nti muganda we Mugabe yafiira ku myaka 92 mukwano gwe wano Kenya yali president n'afiira ku myaka 9 naye ate batugamba abakula naye ba Haji Nadduli nti ye yali mukulu ku bo Haji Nadduli yali myaka 8 Bayibuli egamba andi president Museveni alina mmeka 86 Bayibuli egamba 8 n'ekyo Bayibuli egamba nti emyaka 65 bw'oba ogisussizza myaka 7 ng'okola ki kale gwe wanvuyeeko myaka 8 Jeno Museveni alina emeka kakati njagala okutegeeza bannayuganda nti mugume akyategeera alinga muvubuka sinagamba ko ntategeere kisina kyogerako ate era nze njawukana ku bannayuganda abalala balowooza nti Jeno Museveni mwalo oba musiru nze mmanyi bulungi nti Jeno Museveni musajja mugezi nnyo tosobola kubanga tutegeera n'ofuga eggwanga eririmu miliyoni 4 n'okusoba emyaka 4 nze nzikiriza nti akola ki naye ngenda kuyita wano okusaba edduwa ngenda kuyita wano okusaba edduwa n'omugezi awo munzikirize nsabire eggwanga lino Uganda kasitota fukamira sigenda fukamira nsaba Mungu eyatutonda atujjukire nti ffe tuli bangi tuwanike emikono okusinga abakulembeze tuwanike emikono ffe tuli bangi okusinga abakulembeze be yatulondera okutukulembera naye yatugamba betumwebaza ajja twongera betumusaba ajja tuwa tumusaba bonna abakutte ebyobugagga by'eggwanga amakyaki ne bagabba emizikiti ne bagibba abaana b'abantu ne babatta bebatase ne babasiba n'amagulu ne bagabamenya ettaka ne balitwala emmwanyi ne bazifuula zaabwe ebyennyanja ne babitugobamu obwennyanja ne bagitwala n'ebikajjo ne babifuula byabwe amagye ne bagafuula gaabwe bakobaŋŋana na bamikwano ne paalamenti ne bagifuula ya famire na buli kimu tusaba Mukama Katonda obakendereze ku biseera by'obulamu bwabwe kubanga gw'olina obuyinza ku bo ffe twabakwasa nzikiriza nsabire eggwanga lwaki tobasabidde balungamya nsabire wengendaga mpita wano okusabira baganda baffe mikwano gyaffe abaana baffe abali emitala w'amayanja Mungu abagondeza abantu be bawangaala nabo abafuulira abantu abalungi ate mbagumye nti muliyo kaseera buseera mutetenkanye mudde ewaffe tukole buli ekisoboka tuzimbe ensi yaffe saba Mukama Katonda nga mpita wano atwangwizeeko kutuwa ebeteekerateekera okufuna abituwe nga tukyalina amaanyi ate abitukuumire baba atugirawo omusajja omubi addibaza eggwanga lyaffe amutwale omu yekka tagenda naffe bannannyini nsi abaagala okugizimba okyayagala okutoyaga agenda mu ggulu ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka neyanzege Honorable Kagame muwala mbadde Honorable Twa Settlement gyabadde akola naye eyina engeri gyenkuteko tobadde ku myaka gya President Museveni ze obwongo badde bugeze ku 86 naye ngenze nompuya nti 8 nawe mujja kunsonyiwamu wabanga president ku myaka 8 asobola okukulembera eggwanga aye ne litambula litambula bubi gwe bwolaba asi bubi kati lwaki abakozi b'ebitongole bya gavumenti ate bo banyukira ku myaka 6 ku 65 oza bo tebandiwese nayo ne batooka ekinana ne bijali badde ensanvu kati Museveni agoberera ssemateeka palamenti agoberera ssemateeka ki
buli anti bwaba akulembera eggwanga lino bwe wabaawo akawaayiro ak'okukyusaamu oba okutereezaamu akajjawo n'ate kaleetebwa mu paalamenti. Kaakati mu paalamenti ya Uganda mulimu ababaka ba paalamenti abakiikirira abakozi. Okimanyi bulungi waliwo abakiikirira abavubuka abakyala n'abakozi. Gwe wali okiwuliddeko nga waliwo omubaka wa paalamenti akiikirira abakozi eyeemulugunya nti lwaki pulezidenti ye tekuli ku age limit yakwata ku myaka waddemu okufuga mpaka myaka 10 ate ffe abakozi akulira abakozi wa kibiina ki weni alemu abeeni abo tebaleeta mabago nga bago ki gwe limpeeyo nti no wena weyete bago nga liina kye likola ku President Museveni bago ki Minsa Busiru yaleeta gikwateko togikwatako Andrew Fail Magezi eri faili bago lye yaleeta era lya mukulu anti oyo onaakoze bulungi oyo si weni alemu teyaleeta bago yaleeta eri bakuumira mu buki erijja ligenda kujjawo President Museveni oba kale ng'erijja litoola ku President Museveni. Anti kakati kyekugambye nti abakozi balina ababaka ba paalamenti abakiikirira. Okay, tuleke ku bakozi. Mayita abakozi tebalina mubaka wa paalamenti nga siwe naye. Bano anti basobola bawangula. Mulimu gundi special interest group ezo nga bolaba abavubuka abaliko obulemu abakadde era teriyo opposition ayinza kubawangula. Banga bo bategeere balaba eggwanga bwe litambula. Naye paalamenti yonna Museveni mu kyanga jja mu 86 teriyo ababaka ba paalamenti baali balabye ekyo nti abakozi ba gavumenti lwaki bawumulira ku myaka 6 ne bakireeta mu paalamenti. Kati nyinza okubanza asooso kirabo. Anti kakati ate nga abakulira ye atuuka ne ati bo balayika bamativu kubanga tebasobola na kuseseetula gavumenti. Omuntu bw'abeera omubaka wa bukozi wa gavumenti kati nga bino byenjogera tasobola byogera teekali mu kugira. Kyova olaba Besigye nga ava mu magye yalwala n'ava mu magye n'ayingira politics. Okiwulira gundi Mugisha Muntu yasooka kuva mu magye kakati Jeno Mugisha Muntu kakati bw'oba oli mukozi wa gavumenti teweetaaya kyolaa ne Jeno Muhoozi tanayingira byabufuzi kubanga akyali mu magye era tulwanirira Jeno kwasaano tusobola mutuukako era twagala Jeno Muhoozi awummule mangu nga tugenda mu kalulu nga tugenda mu kalulu wano Jeno Muhoozi bamukkirize alizayininga amagye ajje mu byobufuzi. Okiwulira ssebo kubanga bw'obeera omukozi wa gavumenti obeera emikono waliwo amateeka gakukugwira giba misibe kati kyobalaba tebasobola na direeta tebalyagala na direeta babaagala infact baagala likendeze emyaka gikendezebwe nako egy'abakozi ba gavumenti kubawummulira ate egya pulezidenti constitution yaffe semateeka agamba omukulembeze bw'abanga akyategeera bulungi byakola ne bwabeera myaka 12 Tubulaba onakoneddemu agambye ku myaka 8 musajja akyategeera bulungi. Kakati waba mu opposition agenda Museveni akyategeera bulungi. Gweweni ali mu musuubira kukola kumulonda. Honorable Twaha, njaga tuwunzike ku nsonga eyo ennyiri gye yatukoneko. Oli waba wa myaka 8 nga akulembera. Lwaki n'emyaka gy'abakozi tebagijjaawo? Mukuzi akulimpaga naye ku myaka 10. Nze sijja kubeera omu ku balowooza nti emyaka gyonna oba ebifo byonna byetaaga okunaanuula. Naye ndi omu ku balowooza nti naddala abalamuzi emyaka gyabwe gyali badde ginaanuulwamu. Kubanga omuntu ng'ayingidde emyaka 65 myaka 7 baabanga abadde muntu wansanga mulamuzi aba takyamala gasala musango aba yeekenneenya mu nsala y'omusango. Babanga yakuzibwa n'ekirala kisobola okutaasa ku kuyayana kwe tuyina okw'abalamuzi abatono ne kitwongerako ku balamuzi abo kubanga basigala mu field nga bakola. Y'ensonga lwaki olaba ng'abalamuzi bano abawummula ate bagenda mitala w'amayanja ne basaba emirimu ne bongera okukola kuba abangi baba bakyagayina. Naye Jeno Museveni kino akikola kagenderere nga mukadde akoga. Jeno Museveni ye Alpha and Omega. Alpha ne Omega. Ye tamanyiyo muntu yenna mu nsi okuleka abantu bana oba ebintu babiti bina. Amanyiye ne famire ye. Amanyiye na majege. Amanyiye n'abawalabe n'abatabani be na Uganda wessale.
era yasobola okujja wano n'akugamba nti talina gwakolerera yenna okuleka famire yo. Ekyo tekisobola kuba kigambo kya pulezidenti wa ggwanga ng'akyogera mu mawulire oba mu bantu. Era senga pulezidenti abadde akyalina ensa n'alimusabye aveeyo alekulire olw'ebigambo bye yakozesezza olunaku lwajjo ng'ayogerako eri bannansi. Bamuwuliriza. Yagambye nti ye be yali aleeta ekitongole ekyo baamuwakanya. Ye teyakiwagira nakiwagira naye yakireka kijje yeetegereza enkola zaakyo. Naye abadde akiteekamu ssente nnyingi nga zifa buki? Ekyo kyokka kyokka kimumala okulizayininga olw'okulekawo ekitongole nikimala ebbanga lya myaka 30 nga kyonoona bwonoonyi ssente za muwamu. Soka tomuwagira okubanga yakijjeewo. Simuwagira. Nkuwadde kintu ekisobola okuba ekyokulabirako ku bigambo bye. Omukulembeze alumirirwa ensi baba ng'asobola okulekawo ekitongole kye yeekwasiza nti kibadde kyonoona ssente emyaka 30 n'asigala nga talekulidde. Oba okyayinza gamba kyama. Honorable Twaha obudde bunkote munzikirize program ngikomye wano paka week ejja ensonga y'emmwanyi erabika ekomye wano. Week ejja ayi tujja kuba tukwata ku nsonga endala. Mukama kunkumire beera bulungi. Weeraba.